Omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Wabulwa Museveni yaragidde eggye ly'eggwanga erya UPDF okuwandiisa abo bonna abaagala okuyingira eggye kumabyalo mu disitulikiti ezitawaanyizibwa abayeekera b'akabinja ka ADF okuli Kamwenge, Kitagwenda, Kasese kw'ossa ne Kyenjojo nga kino kigendereddwamu okwongera okunyweza obutebenkevu mu bitundu ebyeyo. Omwogezi w'ekibinja ekijji lya UPDF ekisooka Meeja Charles Kabona ategeeza nti baatandise dda okussa ekiragiro kya Pulezidenti mu nkola ng'alambuludde ku nteekateeka eno etandika mu January w'omwaka ogujja ng'ennaku z'omwezi 10 wamu n'ebisaanyizo ebyetaagisa. Eyo program y'okuwandiika erimu phases. Tulina phase 1 ne phase 2. Phase 1 etandise olunaku olwaleero bajja nga bawandiika Kamwenge, ne bawandiika Kitagwenda, ne bawandiika ne Bunyanga. Kati ejja kuba ng'eggwa ennaku 10 January omwaka ogujja 2024. Kati second phase ey'Ekyenjojo kyegegwa ne Kasese n'etandika. Naye omuntu abeere emyaka abeere nga Uganda nga wampisa kubanga LC1 ne Giso ne local authority bajja kubanga barecommendinga ate program RDC ne deputy RDC n'abakule ne police ne UPDF baba nga bakolera wamu kulaba nga bafuna abantu abatuufu naye nga balina recommendation ya LC1 n'abagiso. Ono agumiza bannayuganda nti ebyokwerinda binywezeddwa era nga tebasaanye kutya kyokka n'okolayo ebitundu naddala ebyo ebirinaanye eggwanga erya Democratic Republic of Congo abayeekera gye bakyegiriisiza. Njaga kubagamba nti tuli ku bunkenke. Tuli ku bunkenke. We are on the top of the situation. Ekintu tukina bulungi, tulina n'essuubi tujja kuyita mu mwaka omujja ebikujjuko by'omwaka omujja bulungi nnyo kubanga UPDF ebakubye nnyo mu Congo abangi bafudde. Ate ebikwekweto and operation sujja bigenda mu maaso mu Congo. Kati abatono abadduseeyo babadde nga baagala kubanga bayingira mu ggwanga wano ate ne batuusa obulabe ku bantu baffe. Abalala badde bapuresinga bomu mu Kampala, abalala tubakutte. Ate kati bagenze mu maaso n'okulaba nga batuusa obulabe ku bantu kusingira ddala abali mu bitundu ebiriraanye Rwenzori region oba Congo side. Tulina ebitundu ebyo biriraanye Kuna Elizabeth National Park ne Kibale Forest ate mukimanye ebitundu ebiri kumpi ne Mountain Rwenzori. Meeja Kabona akyaddeko wano ku kanisa ya Good News e Bulenga nga wagenda okuyindira okusaba okumanyiddwa nga Prayer Bridge ku Sunday ya Sabbiiti eno okulaba enteekateeka bw'etambula ng'asinzidde wano n'alabula bonna abategese enkuŋŋaana n'ebivulo ebimalako omwaka okufaayo ennyo ku byokwerinda bya bannayuganda era bakolaganire wamu n'ebitongole ebikuumaddembe. Abantu ba bulijjo okusinga ddala tubasaba okusinga ddala abagenda kubeera mulina ebivulu oba mulina gatherings ebitundu ebirimu abantu bangi amasinzizo oba places of worship mubeere nga mulina strict measures. Places nga parks, tax parks, bus parks mubeere nga mukyekinga ku lunaku olusooka making sure ngu abantu bo obataleddeko security measure. Obanga toyinza kwemalirira informing police oba informing amagye so tujja kuyingirawo ntulaba nga tukola ekisoboka kunyweza ebyokwerinda mu kitundu kyo. Anania Nsereko yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agaalero.